Mama wafa. Sifa. Mama wafa sifa. Wagwe madensa wa sente za padi kati bwanalaba nga simusabye sente za padi agendera kundowooleza. Kati asinze amugamba. Mugambe nti omulalu ye yakintuusaako. Aleme kundowooleza bubi. Kubanga mbadde neekuumye, mbadde nfubye oku. Ritah yanaabeera omusika wange. Ritah? Hatomo olirabyeyo omuwala yasikira kojjaawe? Ya, sina kyakola, sina muntu. Ritah mwana wa mwannyinaze. Naawe sweetheart olimba. Kisoboka. Mwana wa mwannyinaze asobola okunsikira. Yadde nga mwana muwala gwa mwannyinaze teyazaala mwana mulenzi singa abadde amulina ye yalibadde asika kati muwala gwe tuyina. Gwe nnina ng'ow'omusaayi gwange ava ku musaayi gwange akatono. Nze ngambako kuba gwe ngenda kwange nabo mute bambi tamimu ye bwatyo musonyiwe damanyira murabe Sijawe tinyine shonga tinyine kizibu kyona bosi ndiyo ninkora imirimo yanje ware ninkora kurunje imirimo yanje nyo tinyine busubuti omuwala ngakola mutoyi ate oyo wamuwandiisiza ddi? Sorry onosonyiwa mupya agenda kukola wali mu kifo kya Jude wabadde akola lwakuba mbadde sina kigamba. Ate Jude wamugobye ddi? Oyo abadde ansumbuwa. Olaba akaseera kano bw'obadde nga toliiwo omanyi naawe ennaku zino tokyalabika. Wedde oli wano? Embeera wano abaana bakusindikira obuntu mpeera wano n'obutunuulira. Ne maama, ani yakusimbye ate esimu? Owange munnange waliwo omwana eyandowoozezaako yagema makamu anti nga tibaludde okundaba. Zahara ayo katela n'angamba nakuwulirizangako olwe nze nali simanyi nti omuntu osobola okwogera naye nga mweraba. Naye maama nti yambi okubiyiga nalwo lutalo. Maama kale munnange gyebaleko kati maama ekindeese nga njagala twogere ku kintu kya hotel ku mbeera jjona gy'alimu mutabani we byonna byalimu nange si birungi n'omwami wange bannange omwami wange nsimbeera ekiro ne mulowooza omwami wange baba neyabaaki oba kiki ekyatuukawo. Mama kyenyinza obutamanya bannange naye nze mbeera ensobedde busobezi era esobera jona takyalina kyasobola kwekolera wadde okulya emmere asiiba ku kkubo anoonya mutabani we era alondoola mutabani we wonna waakola ki waali naye mbadde nkusama ate nze singa nina amaanyi nze nandibadde nkikola naye maama kati oli omwana alina amaanyi nze simusobola. Ani mukazi wange kumu? Uno ali ono aliwa ono ate nga gogamba odi noli agamba nze ono ani mukazi wange ono ya mukazi olaba Asikali loli yali ali kugamba nti gweyagala obe baawe ize badde nsaaga oli serious nedda nze sibeerangako serious wamanze wamasisobola kati ani mukazi wange ono oyo mama mbadde nkusaba tambuze bulungi ekikwatagana ne hotel. Era nange kyenjagala tolaba ntuula wano nendaba ekikwata wano olowooza lwaki ntuula wano ndabe buli kimu era kyendiko tesagala tumutawaanye mu buli kimu njaga tutambuze buli kimu nga bwekirina okubeera so that hotel egenda mu maaso naye akubanga ekineewuunyisa ma oleeta otya oli omuwala
nerinnya lyannema okukwata omuzungu nze nina gwe naleeta nze sirina gwe naleeta wano nze ate mpandiika abakozi mwe mbawandiika ne mbaleeta wa era nze nange ogwasooka nalowooza munayi maneja eyayingizaawo omukozi naye mu lugambo lwenfuna mpulira mbu ate gwe wamuleeta omwana abonyaabonyeza banne amazeeko hoteri emirembe kino neebuuza ate n'obumuleeta enno nga zekkola naye ate wamuleeta kulondoola naye banemba kunkubuulire mwana wange naye naawe ebimu oyo nsukkako kati nze nga muleeta okubega abega ki ate ze nemmanya kiki wamuleetera okubega ate ze nategeera yakugamba nti mbega nedda mbiwulira mu baana kubanga nange oba abega gwe abegaani omulabye bulungi omulabye nze ndi Asikali ani gwasanze ku gate ani aguddewo kale olaba just nti jaja yaluli yali agambye mbu twewase tubere ffenna naye nze nagaana naye ono yali eyekweyagalira nga tewali amukase wano waliwo omukazi wange wano yali nze naye nze nagaana nemugamba sijja kufumbirwa muganda wange neŋŋaana okay jajjaawo bade agambye onakuwase obeere mukazi we ekyo kyangu nnyo kati Sevo owulidde bulungi mukyalawo kati gwe vaawo nvuddeyo ani mukyala wange ono kati gwe bulijjo mubeera wano mweragaraga muyitawo ne mugamba mukanda wange biki baa wange kati mwewase gwamanyi nze saagala kuntabula emirimu gyange nze kwata kutwale wamajja nze saagala byakumbonyabonya saagala byakumala mute wamajjangu tugende ate gwe tuddamu n'omukwatako bonna kubanga buli omu akomplaininga kiki ababega mu mbega ki simanyi gwe omuleeta oba kubega mu mbeera nze sibimanyi by'oŋŋamba kyova olaba nkubuuza ntegeera ababega atya ne maama ye gwe wakitegedde otya nti ababega bakiŋŋambye ani nange ninawo wano mbega wange kitegeeza olw'okuba olina mbega kati osuubira nange oli mbega wange olw'okuba mwagamba nze namuleeta kati gwe naawe okyolowoozezza nti bonna baana nga bwe babeera era buli omu beenyumiza emboozi era ku mbega wange banyumya n'omuwala oyo mbega wo yaani oyo mbega wange ye Tamimu era yabigamba Tamimu mu kubimugamba Tamimu nalanko mugamba ye akola millions 2 ye alina business azikola wanze nzimuwa ate nze mmanyi kati omuntu akola millions 2 kyekimuleeta wano mu hoteli mbadde manyi nti yakugamba nti nze muwa million 2 maama ezo zonna zijjawo zimuwa naye maama nkubuulire oyo omuwala wotoomugobe nze nja mwegobera ati byali mbyogerako sibimanyi naye oba mbega ng'ali wano nga mbega nga naawe kasi oyina mbegawo kakati awo buli mulimu gutambule kasa naawe olina owuwo nange nina owange sikyo kati yimirira tereera kati tugende munju ndi mukazi wo kale naye ndi mukazi wo okkiriza kati leka nkuggyeko ettako kati gende kati kale badde bantumyeko jajja adde antumye wali just katono okomewo anti tugende munju ngenda kudda kati osoko ogende bwe tuddamu n'okwata ku mukazi wa nja baggwe kuggyeko ekyo ekitwe tugende wamma ama tugende kati kangendeko wali katono tugende munju kati genda munju nkusange ngendeko wali naye okkiriza ngenda kudda mukwano oddamu n'omukwatako nja kuba ekyo ekitwe gwe nkwali ali banange bade banzize pule nomugo omuntu nakunyola nakuze eno hani inze wasuyu inze bade ensaga inze fumbiro oyo era oba muganda wo bani oba mukazi we bebamanyi nene anasoko gobani nze simanyi kale katulwane nakyo tekyetaagisa bikooni
ogambye bali mbega tebalwana na bikondi kyetaaga bongo kati tutanko kulwanisa obwongo kati gwoyina n'embega nze mbadde sirina mbega gwomuwulidde nti oyina mbega wanne otamye maama kino ekiwala nga kisibulala omwe kyayerukirira tekitegeererako dalina na bwongo ebintu namuleeta etubiteesaako bulungi bebate bwe bakola emirimu nali manyi kitegeera bagera ne bagamba baasoma n'abaasoma mulimu abatategeera kuba kati ekisiraba ate lwaki yabadde agenda abuulira buli omu nga bwe namuleeta kati nno naye anguddeko agenda kutambula manti afuna ssente nnyingi afune mwana wange Natasha nga bwegambye byonna ne byenzize nkubuulira njagala obikwate omanye nti tuli bantu ndi mukazi munaku naye nfuba okukola ekisoboka kyonna Natasha obeere ng'ogenda ku ssomero kitaawe ngenda gye yagendamu munaaye yali nzibuzibu etoyagala nange sibyogerako nti njagala naye kinnumiriza omanye Natasha embeera gye tuyitamu nawe mwennyini obeereyo ng'omanyi ogenze ku ssomero gwe bameka boolaba kuno abatusinga ssente naye nga batudde waka abaana mirimu emeka gye nkola wano njoza engoye ngenda n'entema ebikata n'embyala ebikata situulako waka njagala osome gweyagala obeere nga muwala woona eyakomyewo ng'alina olubuto sinyumirwa kunyumya ku kitaawo nange kinnuma naye njagala Natasha ogende ku ssomero ng'ogenze kusoma naawe wennyini olaba bw'okomawo wano mirimu tubeera mirimu nga tukola tusobole okubeerawo si ffe tuli obulungi ennyo owaayi gye bali sebo nawe gye baliko nga weebase ki ekigenda mu maaso nkooye emirimu gya wano mingi simanyi oba nze neewuunya n'okwewuunya nkwewuunya ki ogambye mbu wazze kola wano ogenda kola egy'emirimu naze kukola omanyi obunene obuli ku woteeri eno ate obwo obunkanga nze ndi mukyala munyankole nkola emirimu nze gwolaba wano nkola nsinga abano bonna bali wano era ne bakwata emirimu gyonna egy'abano bonna ne bagimpa njikola yonna ne njimalawo bagwe nsanze yeebase ate mbadde nakeebakako katono naye ebintu byawano si byangu olina okwegendereza si byangu bitya otegeeza ki anti olaba kati wano tulina waliwo amateeka bakakugambye mateeka ki maneja tulina maneja wano asala ssente sebo olaba bwakusanga ng'oliwo otakolera kati nga wentudde wano ng'asalako ssente zo oba ofuna emitwalo ng'asala ssente zaani naye njagala otuuke mu maaso abaana bo bakwegomba ate oleke kubeerawo nga ggwe ennaku gy'oyitamu n'abaana bo bagiyitemu okiraba benjagala obeere naawe beegombeko essaawa eno tuli mu nnaku naye mu maaso tubeere nga tweyagala okiraba bano abavubuka tebalina mugaso bw'oba tosomye era ojja sigalirayo ng'oli awo ku kyalo naawe kukola mirimu gyange gyenkola ate nga saagala okikole owulidde gwakusanga nga toliwo okolera kati nga wentudde wano naawe nansanga wano gwejjukira alikusiimula bino kati nze abagenda kuntwala mu ofiisi angambe sayininga wano okusajjako emitwalo kale ebyo babikolamu Abaganda naye nze kale ebyo babikolamu nze tewali asobola kukwata ku musaala gwange nze kankubuulire maneja niwe yandeesiraha nayina okumpeeza ssente zange zinakola okwezi nayina okumpeeza ssente zange ato mu ngalo talo nebyoza kwebuzabuza amanya zimanyi tewakoze bulungi biki ebyo mbasagala abuuliriza ebyo era bajogamwe simanyi bajogamwe naye nse zange tasobola zikwatako niko kaya akasajja akampi okamanyi kaliwo akampi
Kamaneja kasala sente ate keekaza mu bumpi bwako obwo obumpi bwako obwo nze nyinza n'okukalinya ku mutwe nga tekampadde sente zange kale nze kakusabye sente zanje bazinyime nyowe kale abo bepanga numwepanki mwabagana mujangu numuroga konkitwe obutegeera byenjogera ekyo sikitegedde byosembe nkugambye itwe abanyankori imwabagana nimwepanga simanyi mwine bajaja bahiba numuroga konkitwe nahesa kukwata muntu omugalo sanje 5 nondebe chinkumanyisa nze siri mwangwera katebe byebadde bikurese mbadde nkubuuzako munaye kangu nobadde ombuuzaako kino okumbuuzaako bamurabe bwafaanana gwe genda obulire bamaneja abo babiki tebanzanyirako nze okushara sente zanje nohogo okuza kushara sente zanje bishubo mbeye taki ndige rukunjirinyizire kampala kukora sente ogakoshare sente zanje nori muntu kyogora okuza kushara sente zanje bepankapanka mbu baganda bisimanyi biki sente zange ate kangende munonyi oyo gwe bagambye bwasarisa okolere kyenagamba ate notandika kubyogera wayogedde salimunoulira bwofumba owajja wano olingega nze nakuleeta olina byobega lwaki walimuyoga semulina mizi naye bananga kubanga kitegeezako okugamba nti ate jjajeyaleetawaega ate kati ekyebbeeyi tewali mutaddemu nze nti nze nakuleeta wano okole kino nakino nakino lwaki tewamanya omuntu gwe kyogamba nti no wali omumanyi nnyo ekiri munda etasobola sigera kiki kyemuliko bannange oyagala kyondeetera ebizibu kakati nokubuulire anti oli wa bbeeyi omulimu eri ofuna simanyi gwa bukadde 2 olina byokola wano oliwo ngaawo kwepa kati nyabo kutandika nenkya odda njakufunirawo omulala omulimu gwebbeeyi ati wali mulimu ebirala notomuteekamubyani sirina kyengenda kusonyiwa ate kankubuuli ozidamume olale kubeera nayambadde bwetu wenenjagala omanyi tekakalu naye nandibadde kubanga ate saagala kubanga natandisa ate okuvuma nawaka totuuka nga nakuvumye nawaka totuuka moloka ekutomera ngaolowooza byenvumi naye nyambala ekusonyi okulesi naye mubeereko n'emizi jjajja ebintu bino abijjeewa nga sijjukira kubaako muntu yenna gwe mbigamba sijjukidde ono Tamiimu kyajja kyefuula nnyini ekinkwana kyo kizze kunkolako lugambo naye mu byonna nga sijjukira tinakigambako ndi mbega wa jjajja lwaki otwefuulirako wevumbi oli wa tabbu otucungacunga olinga gwe maneja wano naye gwomanyi bw'obeera wakajja mu kitundu ng'oli mupya olina okusooka okubalaga nti oli wakabi ne balema kutiizinga kati wali oyagala muntiizi wano tetutiizi nali nyina okusooka okubalaga nti nze wano ndi wakabi ng'ovudde ne ku ekyo maneja omuyisanga bw'osanze oba gambye eki totya nakusala ssente naye ffe obeerawo nekajja nekakuyimpowaliramu n'ogamba naye kanzisi nekakusala essente naye gwe tobifaako ogawuuli kati oyo maneja naawe ate maneja nze waneno ndi ku mission ya jjajja okiwulira jjajja yeyandiita wani eno nze nyina ssente nze nya bizinesi zange ffe twaleeta ebipapula simanya biki nze jjajja yakuleeta yakuyisawo yaŋŋamba nzije ku otero eno otero ya mutabani we okiwulira nga nzize okuddukanya otero ya mutabani we biki ebitambula biki ebigenda mu maaso kati nze siringa mmwe ate sooka nze nina ne ssente zange nze wano just nyamba ku jjajja
Se nyina sente zange nyina bizinesi zange eri zitambula kati buno obusente manager bw'abawa wano n'abusala n'akola ki nze era mugamba abutwale oba abwagala. Kumbe ne bwe weeyisanga bw'osanze n'otugogolera ngo olinamu akako. Se nyina sente zange toli kufa abaavu. Ne kakati olabuye otya singa omanyize bulijjo nkutyanga mmanyi toyogerekako naawe. Olimba bulijjo ntya? Anga abane omukyalo ono mutandika otya? Kyokka ng'oli mulungi bitya? Tuli eno tugamba naye oba kati ntandike ntya oba naye era nevuddeyo ne ngaawe waayi kati olaba otya singa tubeeraawo mu mukwano ogw'ekimemmette. Liggwe nze kigeza ne kiddamu ne kinneeyogerezaako wano kijja kungwako. Ati biki byosoma? Badde ngezaako kulaba nga bwe naligalulyeko nti Ritah yalibeera omusikawane kati naye ngezaako kwetegereza bye nawandiise oba ddala bituufu nawe osobola obisoma munoolaba. Eddambe nze Jona Kasujja mutabani wa Ssenfuka nga neddirangeye olunaku lwa leero ngenda nga ntegeera bulungi era nga sikakiddwa muntu yenna nsazeewo okukwasa ebyobugagga byange byonna obutalekaayo n'ekimu mbiwadde omwana wa mwannyinaze Ritah Namutebi eyeddira emmamba. Olw'ensonga nti nze sirina mwana kati n'olwekyo omwana wa mwannyinaze y'abansikira n'ebyobugagga byange. Nze Jona Kasujja. Naye Jona akoze bubi awo. Jona Manji nze ndi wamuno. Oluwa ate okugera buti. Nze siri mukyala wo. Yesu oli mukyala wange. Naye nga tontaddeemuko muno okufunako kintu kyonna. No kakati kiri bwe kiti. Ritah tagenda kutwala bintu bino nga ffe tukyaliwo. Bwe naamala okufa then gwe ng'obeera nabyo kana bw'olimala kufa kakati then kubanga sirabawo mwana wakati nakubuulira nze sikyasobola kuzaala tetulina mwana nti ono gwe tugenda okuzaala nti kugenda okuzaala yagenda bisigaza. That means nti nawe ne bwoba ovuddewo era tewali agenda bisigaza okuleka Ritah pozi n'abaana be baalizaala. Jona ate kati Robert ye bw'anaatereera. No Robert ne tumusuubira kutereera ntambudde mu buli kintu kyonna nkikoze Robert tasobola kutereera. Kyova buli kadde nsalawo n'embeera waali tasobola kutereera. Naye Jona engeri gyokera ku makya n'owandiika ekiwandiiko n'okiteeka ne mu lujjudde kati omuntu yenna senga omulala yabadde azze n'akisoma essaawa eno nga nze bwe nnyingiddewo n'akisoma n'alaba Ritah Namutebi mbu yagenda okusikira ebintu by'essaawa eno kati nze oba olowooza bantwalamu amagezi gonna bambalamu amagezi gonna. Mukwano naawe awunyiigira bwe tewali nsonga eriwo ojja kubaawo kubanga bakumanyi nti oli mukyala wange nze ne bwe mba nvuddewo gwe osobola okulwaninga bizinesi ate tomanya gweoyinza okunsooka okuvaawo nze nembeerawo nange bwe ntuuka nenvaawo era still nenaba kisigala kikola kikimu. Ne banange abasajja temutubala mu magezi engeri gyokera ku makya okuwandiika Ritah Namutebi okubeera omusikaawo n'okiteeka ne mu buwandiike. Kati ate mutawaanakyo okulimu ekyo kintu kitono nnyo okubeera nti kati gwe bw'ononsooka okufa era Ritah kitegeeza ajja okutwala ebintu n'abaana ye baalizaala baffe kati tusuubira kuzaala togenda kuzaala mwana nti mwana wange